Wetusuubiza tutuukiriza olunaku olwaleero nakutegeeza nti ngenda kukulaga biki ebifa mu matindiro biki bitulina okukozesa nga ddala tuwayalinga ennyumba zaffe. Olunaku olwaleero ndi mu dduuka erimu ate era ndi mu basuubuzi ab'enjawulo, ndimu abo abakugu ababitegeera obulungi, era olunaku olwaleero bendi nabo betugenda okunyumyamu nabo kubanga ensonga nnyingi nnyo twetaaga okuzitegeera. Ensonga y'amataala, ensonga ya switch, cable ze tulina okukozesa, tulina kukozesa kika ki, type ki, buli kimu ebirungi byonna olunaku olwaleero by'oba olindira ku program ZIMBA. Kankwanirize emisana gw'olunaku olwaleero ku program ZIMBA. Prasco neeteekamu ensimbi ennyingi okulaba nga tutambula tukutuukeko wonna tukuyigiriza ekyo ky'olina okuyiga olw'ensonga nti buli kimu kitandikira wano ku program ZIMBA. Emisana gw'olunaku olwaleero ntudde n'omukugu mu kutunda ebintu eby'amasannyalaze ebikozesebwa mu mayumba gaffe, ebyo by'osaanidde okulaba, ebyo by'osaanidde okukozesa. Bikola bitya? Olina kukozesa ki? Obulabe buduludda wa obukozesa mu bukyamu? Olunaku olwaleero bye tugenda okuba nga tunnyonnyoka. Wuma Lukikaye ntudde wendi okulaba nga ate tuteekateeka n'okuweereza emisana gw'olunaku olwaleero. Mukkirize omugenyi waffe atubuuzeeko. Omugenyi waffe olunaku olwaleero musanze ali mu mirimu gye. Ne mwesibako atuyigirize era tugenda kusoma, tugenda kuyiga, tugenda kuguka olunaku olwaleero mu nsonga nnyingi nnyo naddala eby'amasannyalaze. Wano wolaba wentudde waliwo ebintu bingi nnyo, waliwo amataala, waliwo soketi, waliwo buli kimu kye tusaanidde okuba nga tukozesa mu bizimbe byaffe. Olunaku olwaleero bwe tutyo bwe tugenda okutambula. Nsanyusa okulaba mukulu Raymond Kabanda. Obulamu akamwenyumwenyu koyina ka nsimbi nnyingi ki? Bulijjo oli eyo. Emirimu gitambula gitya? Obulamu wobeera obugereegeranyiza buli butya kati? Bwakubalansinga program ZIMBA olunaku olwaleero yoyo mugenyi waffe gwe tulina okulaba nga tutambula ffenna emisana gw'olunaku olwaleero. Ensonga y'ebyamasannyalaze, tulina ebirungi bingi bye tufuna mu byamasannyalaze, tulina obuzibu bungi nnyo bwe tufuna. Tusookere ku birungi ebikozesebwa naddala mu bizimbe. Omuntu ateeseteese ekizimbe kye bamaze okiwayalinga alina kukozesa ki, alina kutunuulira ki? Tusookere ku cable. Mutunda payipo? Tutandikire ku payipo. Payipo kika ki z'alina okukozesa? Payipo kika ki? Empangaazi. Yes, awo tuba tutandikira. Ekisooka masavu ekyo ekika nkimanyi mu bijanjaalo ne mu payipo kibeerayo. Okay. Kati wobeera wetegereza payipo ebyo byokka byebika ebiriyo. Mu masannyalaze tukozesa ebika ya payipo bingi zokka. Mu masannyalaze wabeerawo payipo nti eno tetugikozesa, eno tugikozesa. Mu payipo tulinamu ez'amasannyalaze, waliwo enjeru, waliwo eza bbulaaka. Kati ziriwa payipo ze tutalina kukozesa? Kati payipo ezo zonna zikozesebwa naye buli payipo erina weerina okukola ekika kya payipo. Kati wembeera nzize gwe mukugu gwabimanyi, nze sibimanyi, naye nze simanyi by'amasannyalaze.
ontegeeza otya nti eno gy'olina okutwala nkunnyonnyola bunnyonnyozi oba era kati ebiseera ebisinga kisinziira ne ku nsawo yo ojja n'onnyinyonnyola naye olaba ti wekituuka ng'era onnyinyonnyodde ng'ate n'ensawo erina okuyingiramu ng'ensawo yegeyege kubanga kati ojja kukola nti nno zino payipo heavy gauge namba emu nungi naye ate oyinza okwesanga oli tajja zisobola zo nungi nti ne oba olina abakozi abagenda okukola ku siraabu nga si beegendereza ennyo zijja kuba zisobola okukola bulungi naye ate ziri semigauge zeetaagamuko okubwegendereza zikola nazo bulungi singa abaana baba tebazirinnye ziyisaako wirubaalu kuzaabya ne ziba nga gutambula bulungi. Kati wabeera otunuulidde payipu ezo naddala evegage nsobola ogiteeka mu kisenge nga sigitadde osobola ogiteekamu sente zo oba nga ozirina ekikulu sente ekikulu sente wali abagamba muno eza siraabu kaseeke ne mu kisenge naye nga ate eziri ez'omu kisenge buli wenagambye mu masavu ate bo tebuli recommended kuteekebwa mu siraabu olw'ensonga buba bugonda tumanyi kayinza okwenyiga ne keegatta naye nga zino osobola ozikozesa mu kisenge naye ate buli ate ow'amasavu tosaba bukozesa mu siraabu. Kati wadde towayalinga amasannyalaze naye kyemanyi ogawayalinga ogawayalinga kino ekibuuzo kakijjeewo kati okozesa masavu tesobola kugatisa waya zino masavu kati zino payipo masavu twogera ku payipo abo bosobola okuweta amangu ensonga lwaki tebuli recommended kukozesebwa olw'ensonga bwegatta ate bw'otuuka okuyisaamu waya eyinza okulema okuyisaamu ti oba ogisindika ng'ogiyisa mu bisenge oyagala etambula egende wagenda okubeera mutala kuba ffenna tukimanyi oba tuyiwa siraabu payipo ze zisooka kubanga zo ozizimbiramu kumpi mu kizimbe kati oba nga wakozesa payipo zimasavu oba neyeenyiga ojja kwekanga nti weba yeenyize ng'otuusa okuyisaamu waya zo ojja kwetaaga nti nno awo we weenyigira oyinza okwetaaga okuddamu omulimu ogwo ogomolewo otereeze ekizibu ekyo so bwe buzibu bwennyinza ogamba bwoyinza osisinkana kubanga waya okwegatta zalegasi naye juga wali mu kuzimba tezibaamu. Bulungi ki obuli mu kukozesa evegage? Obulungi obuli mu kukozesa evegage kyennyinza okugamba nti zo ziba ngumu bulungi nti tezaabika mangu weekanga nti nno abantu babayiwa siraabu bavugirako olubaalu ku ebyo bye baba bazimbye oba nga baleeyinze kati oli wagiyitako oba olina agiyisaako olubaalu oba ekintu eky'amaanyi egenda sigalawo esobola okwabika ate bweyabika nti baba bayiwa enkokota eyo amazzi ne gagendamu egenda gizibikira so kati ekyo kyekirungi ky'okukozesa ziri payipo za heavy gauge tino zo kale neoba teweegendereza nnyo zo ziba zikola omulimu bulungi zikabejja zikabejja erinnya heavy gauge kati payipo bwe tuba twogedde ku payipo byebyo ebika bya payipo byokka bye twetaaga ebika bya payipo byokka bisatu twetaaga batukola amasannyalaze bwe tuba tukola amasannyalaze ali eyo yeetaaga okumanya obuzibu buli luddawo embeera sizze kugula payipo ng'ezo obanga sizitadde mu kizimbe engeri gy'otera okuwayalinga amasannyalaze obuzibu bwe buli waliwo ebizimbe eby'ennaku ezimu oli n'omusango olumu waya zikubira mu kisenge nga tataddeemu payipo tiwabaawo obuzibu bwonna bwonna babutuusewo nga tokozeseza payipo mu bisenge ojja kwega nti buli wootuuka okutereeza ekizibu ekyo olina bomola bubomozi kyekizibu ekisinga okubaawo waliyo bano abakwata emisumaali n'agikuba negyekuloosinga bwegiti n'ayisaamu waya ekyo kyabulabe nnyo kubanga waya nazo okubeera kungulu kubanga kyemmanyi ezo ziba ziyita kungulu ku kisenge bakikozesa nnyo ne ku mirimu kati nga wola ku bizimbe ebisinga olw'ensonga nti ekizimbe osanga wayalingi gye baakola si gy'obadde oyagadde n'oyisaako waya kungulu bwe kiba kikoleddwa bulungi nga waya gy'okozeseza nnungi kiyinza okukukolera akaseera kati waliwo buno bupayipo waliwo obweru obutambulira ku kisenge we buti obwo babuyita butya? Babuyita bu trunking. Trunking nazo zirimu ebika? Trunking zirimu ebika waliwo zi 3 compartment waliwo naye kati ziba twawula size mulimu obutono paka ku nnene kati obunene bwenkana butya? Obunene waliyo za 100 by 50 kwegamba zigejja okubira ddala ku 16 by 16 obutono ezidda ku 16 by 25 n'okweyongerayo. Kati obwo nabwo omuntu wandimuwadde amagezi obukozesa oba akozesa payipo?
obwo buba seefu nnyo okusinga okuyisa waya ku kisenge olw'ensonga bukuumira waya munda. Omuntu ne waba taguze pipe eno Yes, sir. eya heavy gauge oba semi gauge oba masavu Yes, sir. asobola okukozesa trunking. Pipe zo zandibadde sika naye singa weesanga nti wozze tebakuteeramu bifumo ogenda kuteeka soketi zo bakuyisaamu pipe oba olina kugenda ku ekyo asooka oteekeko trunking naye ebiseera ebisinga omuntu oba ozimba kizimbe ky'omwomanyi kyoyagala oba olina kukozesa pipe. Bwe mbadde ntambula wano ndabye ebika bya waya. Yes, sir. We nali ne yinginiya Rashid Yes, sir. yayogera ku nsonga ya waya obugumu bwayo. Yes, sir. Kati engeri gy'ozikolamu engeri gy'oziwa abantu Yes, sir. omuntu yantitunuulidde kika ki ekya waya ki ekika kye yandikozesezza. Ndowooza ekiseera kye baalisinza okussaako nga balonda waya ezo kuzuula waya kopa yoyo gwe yeetaaga kubanga kopa nga mulungi. Ebiseera ebisinga abantu babakozesa waya tebafaayo nnyo ku mutindo gwa waya. Abamu tebazimanyi naye n'abalala olumu bakikola bakigenderera oba kwagala kufuna ssente. Naye nze nsuubira omuntu yandibadde afa nnyo ku mutindo gwa kopa oguli mu waya eyo gy'atwala. Kati kopa yebeera mu waya. Kati kopa ezo mu masannyalaze tulina olulimi tuyita strands. Bwebwo obuwaya obubeera munda nga bwolaba bubeerako insulation nga buliko red oba black ne earth. Kati oyo kopa oyo gwolaba oyo ayitamu obwo tubayita bu strands. Kati oyo olina omukebera ayita mu kano aka red n'aka black. Oyo yennyini yoyo kopa. Kati kopa wabanga mulungi waya eba nnungi singa obanga osogikere obanga omuntu gw'oguzeeko asobola ogikunyonnyola bulungi n'ogitegeera. Kati ngitegeera ntya kubanga ebintu bizibu. Ebyo bizibu. Nyinza okulema obinnyonnyola n'okubitegeera. Nzize nguze waya ninatwala nze kasita ndaba erimu kakopa gye ntwala yokka oba waliyo n'ebika ebirala. Kopa oyinza omukebera mu ngeri nga ssatu. Oyinza okuwayo gisalako n'osala ku mutwe gw'akakopa ako akayiseemu. Olaba ng'osaze ngera kakyafaanya ddala kopa nga munda waliwo ze bayita kopa coated n'osanga waya olumu eri tinted oba nga ya aluminium. Waya eya kopa ne w'ogisalako era oba olaba nga kopa yasigalako. Ne munda mwayo yonna yonna ne oba ogiwese ye eba eweta bulungi ate esigalayo eba egonda bulungi waya kopa. Katwogere ku bufere. Tewaliyo abasobola okujingajinga kopa oyo. Anti ate kyembadde ngezaako kugamba waliyo waya nga ye eri kopa coated nga ne wokwala kopa oyo n'omukalabula oba ewantu wansi olaba nga kale yeevaako eya kopa. Gyeziri nazo mu market bazikozesa ebika olwowulya nga abantu ate atutte waya banga tono nnyo olumu ebintu bino bitagenda bulungi naye waya singa oba ogitegedde bulungi ne tutagenda nga tubuuzabuuza kintu kya layisi naye asiko n'olamuza ekintu ekirungi. Kati mulimu ebika mu waya. Waya zirimu ebika okusinza ku bakozi ab'enjawulo. Omukozi ono ayinza okwetaaga ekikabo ekiti n'omulala neyeetaaga ekikabo ekiti. Waya mulimu sizes nga olaba tulinamu ezikola ku mataala, tulinamu ezikola ku masoketi, tulinamu zirodi cable zireeta amasanzi okuva meter box okuza main switch, tulinamu waya za single. Sizes tuziyita endowooza sizes. Sizes ezirimu. Kati ez'enjawulo n'ebika eby'enjawulo mulimu waya za underground, mulimu waya eziwayalinga ennyumba, kugamba ebika bya waya bingi. Enkozesa ya waya zino kisinziira wo omuntu gy'agenda okugiteeka. Gy'agenda okugiteeka kituufu. Kuba bulijjo neebuuza enkozesa ya waya eno ebeera etya. Kuba owulira yinginiya nga azze agenda okuwayalinga amasannyalaze n'ayogera kino n'ayogera kiri n'ayogera kino naye nga tobitegeera. Kati ebika bya waya bino kuba ndabyewo obutono ennyo obwo bayita batya. Kati mulimu obuwayalinga kalina bwe buli bwotera okulaba nga bulimu kala red, yellow, black. Lindako ebizimbe bino birina waya ezibiwayalinga za njawulo. Tutandikire ku kiyiyi kimu ogimanyi? Kiyiyi kimu? Zisooka oginnyonnyole bulungi. Eyo waliyo bannaffe abalina luumu emu ng'ebbaati lyewunzika bwewunzisi bwe riti. Kati oyo alina kukozesa waya ki? Kati ebiseera ebisinga tutunuulira nnyo ennyumba zaffe eza bulijjo oba bbangalu ne fulaati. Kati tufaayo oba kiyiyi kimu
oba nyumba ya bisenge bimeka ye kasita aleeta ruumu ye n'agamba nti bannaye njagala kuwayalinga ruumu yange njagala kuwayalinga ruumu yange kati obanga ogenda kuwayalinga nyumba ng'eno eyabbangalo oba ezaffe eza bulijjo ze tubeeramu ebiseera ebisinga ojja kwetaaga nti nno waya zojja okukozesa ojja kwetaaga waya y'amataala ze bayita zitwini buno obwaggulwe obwaggulwe obwo bwolaba bayita butwini kebo kati ku mataala ojja kwetaaga waya kirisika ennungi ey'amataala yandibadde 1.5 bwe buzito oba ge masannyalaze geetambuza kati 1.5 tukitwale nti no bwe buba bwe bukolebwa waya nti yo yakolebwa nga sayizi yaayo ya 1.5 nga yakolebwa nga specifically y'amataala then waliyo ne 1 mm eka wansi weeyo naye sogikozesa ku mataala singa amataala tegaba mangi gogenda giroodingako bulabe ki obuli mu kukozesa waya ey'amataala n'egiteeka ku soketi obulabe abantu bangi nno olyose n'obuuza ekibuuzo ekyo abantu abamu ennaku zino bazikozesa nnyo waya n'osanga oli atadde waya y'amataala ate ku soketi kyabulabe nti olumu gwoba ogenda oziteerako gwoba ogiteereddewo tomanyi biki byagenda kukozesa oyinza okesanga oli omutaddeko waya y'amataala ate ngaolumu ayateekawo okukuuka wootadde so kyabulabe nti nno ekyo olumu kiyinza obuviirako obulabe bwe tuwulira ennaku zino amasannyalaze okusootinga kuba waya zibuguma olumu esobola okugatta ekiviirako obulabe waya okubuguma n'okwokesa ebintu kisinziira ku buzito oli bwabeera apakiddeko obuzito kasita buyitirira kiyinza okuviirako awaya ezo okubuguma Program Zimba emisana gw'olunaku olwaleero tutunuulira ensonga ya waya ebikozesebwa naddala nga tuwayalinga ebizimbe byaffe mwe muli amataala mwe muli soketi mwe muli waya mwe muli buli kimu olunaku olwaleero nasinkanye Raymond Kabanda gwendi naye okulaba nga tutambuza olunaku lwaffe olw'olunaku olwaleero ebintu bingi nnyo bye twebuuza naddala ku waya zino bwenkwata buwaya buno obutono bw'oyogeddeko buwayalinga kalina nembuwayalingisire n'ennyumba entono nvaako ki ebintu bino nabo babusobola okukola naye ebiseera ebisinga lwaki bakozesa buli obo lwaki babumanyirira mu kalina olw'ensonga nti engeri gye buyita mu payipo nti eziri payipo ate n'ekirala buba bugenda kuyingiramuko mu nsawo gwazimba bbangalu ng'obuze obwo ate lwaki ndaba butono nnyo bwangu nnyo butono nnyo naye oba obugasi olw'ensonga nti ogenda gatta kala 3 obule red bulaaka yellow green ojja kwekanga nti nno kiba kikuyingira mu nsawo naye nga oba oyagadde osobola bukozesa badde mmanyi nti ngula tonguza kidondi sigula kidondi anti tosobola kugula kidondi mugiyita batya kidondi ki eba roolo era kibanga kidondi kibanga kyawuzi naye nga waya ezo ezisinga eza singo tekyandibadde kirungi zikozesa mu nnyumba zaffe za bulijjo ezo eza kalina olw'ensonga nti z'okusinga ziyita nnyo mu payipo ate nga ennyumba yaffe eya bulijjo mu siringi tetuteekayo payipo ate nga we tuba tuwayalinga ennyumba zaffe eza bulijjo tulina omuntu wewakuyita butta wa kiripo olumu bwe tugenda nga tukiripinga kebere etambule ku mbaawo mu siringi bwekyo so ekiyinza okuba ekizibu okukiripinga ziri 3 ng'obukutte red bulaaka obukiripinga kubanga oba olina otambuza waya 3 red ekolenga omuliro bulaaka nga nyuto ne yellow green ekolenga art ebbanga ly'owayalingidde amasannyalaze bizibu ki ebiri mu kuwayalingisa waya ezo wamu n'ebirala buzibu ki omuntu bw'alina okwerinda obuzibu alina okwerinda kyenyinza okugamba nti nno kasa ekintu okikozesa mu butuufu bwakyo nola nno nga waya ogikozesezza mu butuufu bwayo nti nno ewayalinga amataala ekintu omuntu n'omuwa ekintu kasitoma oba kirayanti we ekisinga tewabaawo nnyo obuzibu bujja singa okozesezza ebintu eby'omutindo omubi olw'okubanga olumu oyagadde ofuna ssente oba nga totunuulidde nnyo na linnya lyo naye obanga okozesezza ebintu ebirungi nze nsuubira amasannyalaze temwandibaddemu buzibu bw'amaanyi amasannyalaze mulimu n'okukuuma erinnya mulimu okukuuma erinnya kubanga ennaku zino abantu baagala ani yawayalinga wano nkuuma lyaki erinnya eryo erinnya kintu bangi nnyo tebamanyi masannyalaze kituufu bakitegeeza banneetaaga bakwetaaga ate n'ekirala oyo gw'okoledde yagenda okuwa omuntu omulala gw'onaakolera so onaakola omulimu nga si mulungi kitegeeza tojja funa mirimu mirala tugende ku muziyita batya konekita nawe obukonekita mwebuli kuba nayagadde nve ku payipo ngende ku waya ngende
step. Kati ndowooza okumalayo pipe ezo mu pipe tulina ebigenderako nga couplers oba obuyinza okuyita buconnector obugatta pipe obuzijoyininga tiweekanga no pipe eba ya mita nga nnyanga naye oyagala ozivuga okuva wano mpaka ng'eri ng'olina ozigatta tulina bwe tuyita bu couplers bukuyambako okubatta pipe ezo tulina bwe ntwe tuyitanga bu bend obukuyambako okukuba amakoona ng'oyagala kuweta pipe tulina bwe tuyita busacula nawo busacula box abakola y'amasannyalaze mbu zabutegeera bulungi bw'ojoyiningiramu pipe lampoda kwe tuli bwotera okulaba kwe batuuza lampoda wabaawo olumu busacula obwo lampoda kwe zituula tubamu bwe tuyita gamu aba muyita PVC ggulu abamu kwegamba ayambako okukwata pipe ezo obutabuukayo oba ng'ozigasse mu bujoyinaries bwazo obukopulars. Twogere ku socket. Yes sir. Omuntu yandisaanidde kukozesa kika kye ekya soketi ebika biri bimeka obulungi bwabyo tweyongere. Era soketi tulinamu soketi ebika bingi mulimu ezifumba mulimu ezikozesebwa just ewaka nga bulijjo naye ne ze tuyita ez'amasappe abantu bazikazaako ennaku zino z'amasappe. Ez'amasappe? Kati ezifumba eyejjanga efumba bufumba abangi era baziyita kuuka soketi oba kuuka control unit. Wenteekako kano kasoketi akalala w'oteekawo kasoketi akalala kati awo kisinziira kati ku soketi maanyi kyeyo geerina waliyo soketi ez'enjawulo kayinza okuba akalanganye ate kalungi gezaalo soketi kanyolyo kandiyiseewo erinnya kuba nti bino tebalimu kati nga MK soketi ezo nungi nti yo ne woba ogitadde ewafumba ejja kukolera bulungi kwanza oza England naye ate ebiseera ebisinga weekanga nti nno obanga ogenda kukozesa ekintu eky'amaanyi mu kiyungu ojja kwetaaga oteekeyo soketi eyo bakuuka soketi eyakolebwa ogwo omulimu gweba erina okukola. Lindako katono. Yes sir. Eyakola soketi brand ya soketi naye matalinga. Brand ya soketi naye matalinga soketi wali abakozi bwe tuyinza otunuulira abakozi olumu oyinza otunula omukozi ng'aludde mu market repetition ye ng'ogiwulira naye waliwo ne soketi endala eziri ennyingi nange ezesitamanyi olumu nga nnungi kasita ogirabanga osobola osomako specification n'omanya amaanyi gaayo. Banga kiri oludde mu bintu bino eby'amasannyalaze mu bikozesebwa mu masannyalaze n'ogawayalinga. Kati ebbanga lyemmaze okusingira ddala mu kutunda okuwayalinga nagendayoko nembayo kiseera kitono nnyo. Wagenda okulaba amasannyalaze gakuba. Naye essira nensinga diteeka mu kutunda kubanga olumu ne wobeeri bakwetaaga ate ono neetaaga kino. So naye ng'ebbanga lyemmaze mu kutunda kati liri mu myaka 3 mba kitundu. Kitegeeza gwentudde naye yoyo program ZIMBA emisana gw'olunaku lwayo nkakasa Prascon yeteekamu ensimbi okulaba nti tuzze okutuula naawe ate tukunnyonnyola ebiki ebyo byolina okukozesa naddala ng'owayalinga ennyumba yo ensonga y'amasannyalaze enkulu nnyo nga tugiwayalinga tukola tutya nga tugiwayalinga tutunuulira ki omukugu ono atubuulira nti tutunulire ebintu bingi nnyo tumubuuzizza ku waya payipo n'ebirala ne soketi mukkirize tugenda kuwummulamu katono nnyo we tuba tukomyeyo tugenda kutandikira awo tova ku lutimbe lw'emirembe Salamu TV tukyala.